Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo, nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya, ogamba otya, kasubire oli bulungi. Nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansi awo osubscribinge, olikinge, ate era osharinge, still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki, nga woba ogirabe. Nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Swear by the Almighty God that the evidence I shall give attaching the matter before court shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Doctor, you please repeat your full names. I am Dr. Rogers Agenda. May you spell Agenda? A-G-E-N-D-A. You say you're 41 years. Yes, my Lord. Where do you work? I work with CCare IHK. With CCare IHK, International Hospital Kampala, my Lord. I am age 41 years old, my Lord. I work with CCare, Care, International Hospital Kampala, my Lord. Who are you at CK International Hospital? At CCare IHK, I am a psychiatrist. For how long have you worked as such? I've worked as a psychiatrist for the past 4 years, my Lord. How about in CK? My Lord, same time, 4 years. Doctor, what are your qualifications? I am a medical doctor. I have a master's degree of medicine in psychiatry, obtained in 2022 at Makerere University. We are going to go by Penny's speed. Okay. Yes. So you trained this in which year? 2022. Other than the masters, do you possess any other qualifications? I have a bachelor's degree of medicine and surgery from Makerere University, obtained in 2010. For how long have you practiced medicine? I've practiced medicine, my Lord, for the past 16 years now.
omusawo bamuyita Agenda Rogers nga wa myaka 41 ekyobukulu ng'akola n'eddwaliro erya Seacare ku International Hospital Kampala ng'ate mu lusawo wa bwongo amaze emyaka 4 ng'ajjanjaba obwongo ate n'okubeera mu ddwaliro erya International Hospital Kampala amaze emyaka 4. Obukugu ayina masters mu by'obusawo ebyokujjanjaba obwongo nga yasomera ku University ya Makerere ate n'amala nga 2022 era yasoma degree esooka mu busawo n'agijja Makerere University nga yamala 2010 ate amaze emyaka 16 ng'akola omulimu gw'obusawo. Doctor, what are your duties as a psychiatrist? My Lord, as a psychiatric doctor, I receive clients at my mental health clinic at Seacare IHK. I assess them. That's so sorry. Okay. Just imagine we are right. Yes, my Lord. When you receive patients at your mental health clinic, Yes, seek care. at Seacare IHK. Yes. I carry out an assessment, a psychiatric assessment on these patients or clients. Yes. I diagnose mental disorders, if any. If there is a diagnosis, I go ahead and treat them with medication and therapy. Yes. Sometimes I am required on case-by-case basis to write a psychiatric report. Depending on the individual, sometimes can be work-related. Sometimes those reports can be required by court. Sometimes they are required for compensation purposes. That is it, my Lord. Are you in position to recognize the accused person? Yes, my Lord, I recognize you. How do you know him? My Lord, he came one time to Seacare IHK as one of my clients. What brought him to seek care IHK? My Lord, he came to Seacare IHK after having been referred by the Ministry of Internal Affairs, Immigration Department,
They had told him to get a sanitary medical report. To help him obtain citizenship in Uganda. My Lord, this is a requirement for everyone seeking citizenship in Uganda by the Ministry of Internal Affairs. Mirimu gy'akola afuna abantu abajja mu ddwaliro ery'emitwe ku Sikea International Hospital Kampala n'abeekebejja obwongo n'akebera oba balina obulwadde bwonna bw'asanga nga balina obulwadde bwonna n'abajjanjaba ng'akozesa eddagala oluusi ng'akozesa engeri endala y'obujjanjabi nti oluusi bamwetaagisa okuwandiika lipooti ng'amaze okukebera obwongo bw'abantu oluusi nga baagala kubikozesa mu mirimu gy'abantu oluusi nga kooti yeetaaga lipooti ezo oluusi nga beetaaga lipooti ezo okuliyirira abantu n'agamba nti omuvunaanibwa amumanyi nga yagendayo ku ddwaliro erya International Hospital Kampala ng'ogu eyali agenzeeyo kumulaba ng'ab'ekitongole kya minisitule ey'ensonga z'omunda nga bamusindiseeyo okufuna lipooti eraga nti yali omuntu eyali ategeera bulungi ng'omutwe gwe gukola bulungi asobole okufuna obutuuze mu Uganda nti kino bulijjo buli muntu ayagala okufuna obutuuze mu Uganda ab'ekitongole minisitule ey'ensonga z'omunda esooka kumusindika omusawo okumukebera oba omutwe gwe gukola bulungi oba nedda. Doctor, did you carry out the sanitary assessment on the accused person? Yes, my Lord. After you carried out that assessment, you got the report. Yes, my Lord. Whom did you give the report? My Lord, I gave the sanitary medical report to Mr. Oyam Christopher. Okay, Lord. And after that event, did anything else occur in respect to your client? No, my Lord. Eventually, did anything else occur in respect to the work that you have done? Well, recently, Sikea IHK got a police request basing on one of their exhibits. That was a report
written by me, so they wanted the hospital administration to verify. That number one, it was a report written by me. Also to verify that it is their headed paper and it's their stamp. Yes. My Lord, when that happened, the hospital administrators reached me. To verify if the said report was actually mine. What did you verify? My Lord, I verified that the report was actually mine. After that, my Lord, the hospital administration, through our CEO, wrote back to police concerning the same. Why is it that the CEO that replied the police request? My Lord, it is a policy of the hospital that any external request should be handled at administration level, not at the doctor's level. Before your admin sent out the reply, were you required to do anything in respect of the report that you had ordered? My Lord, after verifying that it was actually my report, I countersigned it. Are you in position to identify a reply from your facility, a sanitary report that you countersigned, and the police request that you are referring to? Yes, my Lord. How would you identify? Okay, that is, you can identify the police request, Yes, my Lord. the sanitary report, and the reply. Yes, my Lord. How would you identify the police report? My Lord, The police request. my Lord, the police request has their logo on it, headed paper, and they have been signed by Madame Chelimo, if I remember very well.
about your sanitary report. My sanitary report identified it by my signature, a CK IHK stamp, and it being on the CK IHK logo. Forwarding the letter forwarding your sanitary report. My Lord, this letter too had the CK IHK logo. It had your signature, Azza Sundo is his name, Azza Sundo. It had also been stamped Azza Sundu. Can you help me spell that? A Z H A R, then Sundo S U N D double O. That's how the interpretation. Nti yakebera okuvunaanibwa era n'akola report eyo n'agiwa mwami Okero nti oluvannyuma ennaku yaziiseeko mabega eddwaliro lya CK IHK International Hospital Kampala yafuna ebbaluwa nga basinzidde ku bizibiti bye baali balina abapoliisi ne bapoliisi baasaba nga bagamba nti okusinziira ku bizibiti bye baali balina waliwo ripooti omusawo ono gye yali awandiise ate nga baagala eddwaliro likakase nti oba ye ripooti eyo omusawo ono gye yali akoze era babakase oba olupapula lwe baali bawandiiseeko lwali lwa ddwaliro ne sitampu y'eddwaliro. Oluvannyuma abakulu b'eddwaliro bamutuukirira okukakasa oba ripooti eyo yali yiye era n'akakasa nti eyo ripooti yagiwandiika. Oluvannyuma abakulira mukulu w'eddwaliro n'awandiikira poliisi nga bategeeza ku nsonga ezo nti mu ddwaliro eryo bwe baba nga bawandiika omukulu waabwe yawandiika so si dokita bwe bamala okukakasa nti ripooti bwe yamala okukakasa nti ripooti yayiye yasaako omukono gwe nti bwe baba bagimulaze ripooti eyo ne request n'ebbaluwa gye bazaayo ku poliisi asobola kubitegeera n'agamba ebbaluwa yali esaba okukakasa yaliko akabonero ka poliisi eri ku lupapula abapoliisi gwe bawandiikako ebbaluwa zaabwe nti ate omupoliisi gwe bayita madamu Kyerimo yeyali agisayininze ripooti ye asobola kulabako omukono gwe n'alaba olupapula n'alaba sitampu ya CK International Hospital Kampala n'alabako n'akabonero ka CK International Hospital Kampala. Ku bbaluwa eyali gye bali baddamu abapoliisi era agamba nti bw'agiraba agijjukirira ku kabonero aka CK International Hospital Kampala ng'ate ne siginica ya mukama waabwe gwe bayita Azza Sundu. Please look at the document and tell court if you are in a position to recognize it. My Lord, I recognize the documents. What are they? Among the documents, my Lord, Give us the first one, the first one is a reply
from CK IHK. By our CEO, Mr. Azasundu. It was for the response to the request for the information. It was dated the 10th April 2026. What was the subject? The subject was a response to requests for information Vide Gaba. Damu okusaba kwabwe mukama we bamuyita Mwami Azasundu nga yagiwandika n'ennaku z'omwezi ogwokuna 2026 nti ebbaluwa eyo yali eddamu okusaba kw'abapoliisi mu musango ogw'Egaba enamba 26 Kasale 2026. Mukama waabwe yali awandiika kukakasa nti ripooti eyo eddwaliro erya International Hospital Kampala eryali lyagiwandiika nga 3/12/2025 nga bali bakebera bagiwandiikira Okelo Christopher ng'ate yali akakasa nti omusawo ono ye yagiwandiika n'ateekako omukono gwe ng'omusawo yali akolera ku ddwaliro eryo. Ekiwandiiko ekyokubiri gye bayita sanitary report oba ebbaluwa eraga nti omuntu yali ategeera bulungi era bagiwandiika nga 3/12/2025. Ekiwandiiko ekyokusatu kyekyo poliisi kye yawandiikira eddwaliro nga basaba okufuna nga banoonyereza ku musango ogwa Gaba enamba 2026 Kasale 2026 nga bagiwandiika nga 9/2026. Akakantu kena kanya yakuwulira sokojje Katonda. Sorry. So doctor, let's go to the Do you want to report recover? that you authored. Yes, my lord. Ojja kugamba When did you author the report? My lord, I wrote a report on the 30th December 2025. And who was your client? My lord, my client was Mr. Oyu Christopher Okelo. What other particulars did you take from Mr. Christopher? Was a 38-year-old male. He was residing in Bunga. My lord, Where did you get that? What was the source of that personal information that you took about client? my lord, Mr. Young Christopher came to see me personally. So I took all the information from him alone. So he said he told you he was president of Bunga, what else? Mr. Young, my lord,
told me that you were single, not married. He was a Christian by religion. And at that time, Doctor, we are writing. sorry, my God. And at that time, And that time, he had a plan to settle in Uganda and start commercial farming. yes. What else? My Lord, basing on, it's from a request of the sanitary report, I carried out a psychiatric interview on him. Yes. I also carried out, after that, a mental state examination. Let's allow interpretation. agamba alipoota ye yagiwandiika nga 3 omwezi gw'12/2025 ng'ate omulwadde we baali bamuyita Christopher Okello Onyongo. N'agamba nti omulwadde we yali alina emyaka 38 egy'obukulu nga musajja nga yali abeera Bbunga, nti ebyo omwami Christopher yali mugamba era n'amugamba nti yali tali mufumbo nga mugoberezi wa Kristo, ng'ate akaseera ako yali ayagala kutandika kubeera mu Uganda nga akola bizinesi y'obulimi oba okulunda, nti era okusinziira nti yali asabye okukola lipooti okulaba nti omutwe gwali guteredde oba gukola bulungi, yagezaako okwogeramu naye alabe omutwe gwe oba gwali gukola bulungi oba nedda. Oluvannyuma n'amukebera okulaba oba obwongo bwe bwali bukola bulungi oba nedda. Doctor, what does this psychiatric examination entail? My Lord, a psychiatric interview entails asking the client many times open-ended questions. The interview, the interview entails asking various psychiatric conditions, psychiatric questions, sorry, with the aim of. Doctor, I have that it entails asking the client many times open-ended questions. That's where I stopped. Yes, psychiatric questions with the aim of trying to enlist if this client has any mental disorder.
case, what did you do? My Lord, upon asking him those questions, Mr. Hume told me the following. Mr. Hume told me that nti okumukebera obwongo nti bamubuuza ebibuuzo bingi nti ebimu bamubuuza okulaba nti oba omutwe gwe gukola bulungi oba nedda. Musango guno ng'amaze okumubuuza ebibuuzo ebyo bye bababuuza yamugamba bino. Yamugamba nti yali tafunangako okunyiiga okusukkiridde era nti teyafunangako okubeerawo nga takyayagala kwetaba mu bintu ebyessanyu, nti era yali talina okubeerawo ng'awulira atidde nnyo nnyo oba yeeraliikiridde nnyo, nti era teyalina ekiraga nti yali asanyuka nnyo 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 oba okubeerawo ng'ayagala kukola ebintu ebisukkiridde. Doctor, why were these questions important in your professional assessment of the client? My Lord, these questions help us to establish various mental disorders, if any, in any client that comes before us.